Aha, bannange abatuuze mugamba kimuli mutya. Mujebaleko nine essanyu ly'amaanyi nnyo okulaba nga bannange nziramu okubaako kyenjogera eri abantu. Sajja baali bamazeewo naye ntuusa okwebaza kwange eri abantu bano wammanga. Mr. Eli, Honorable Ambassador of Denmark, Ministry of Foreign Affairs. Bannange nsanyuse nnyo ebintu byonna mbadde mbiraba naye nga lwakuba bibadde bi confusinga naye era mugezezaako birwanyisa okulaba nga wabeerawo ekitereera era finally Mungu nakkiriza baganda bange abasiraamu baganda bange bannayuganda abatali basiraamu bana mwenna mbeebaza mubeere mwebale nnyo sina na bya kubagamba naye tuli bulungi siwali mbeera yonna buli kimu kiri fine ndi mu nnyonyi ntudde ngenda Uganda nzira waka kusanga family Mr. Eli the ambassador of Denmark, Mr. Sentongo, Honorable Okeloriema, the Speaker of the Parliament of Uganda, Honorable Rebecca Kadaga, na mama Bubaka Nabula era webale nnyo webalire ddala bannange mwenna buli mu kiti kyalina kya contributinze ku mbeera eno gye mbaddemu kubanga ebintu bibadde biconfusinga era singa wadde mbadde ne royo omulungi ng'ate nange mbadde nasoma amateeka nga ngezaako okwedifendinga naye era byandibadde biremesebwa singa mbadde siinaako bantu bafollowinga okuva emabega naye nga bannaye nsiima nnyo naye ate nkonde muninga nnyo abo abantu abakozesa offices zaabwe mu bukyamu ne bakola ebintu okulumya bannayuganda ne muleeta confusion mu ministry eza Uganda ne batandika okubanga nga bambi nabo batandika okutambula okudde eno nga tebamanyi kintu gye kiva. Bannange mutereze emirimu gyammwe muleke kuvumaganya ggwanga lyaffe kubanga abakozi bagezaako okukola ebintu ebiriyo ebintu ebituufu. So bannange nzija Uganda era nze nkimanyi Uganda ngentukira mu ntalo sijja kusirika nga bwe mulowooza nti mubadde mwansirisa sisobola kusirika. Nina okujjayo eddoboozi okutuuka abakulu ababasinga bwe banaabategeera ne bamanya kiki kye mukola ne bamanya ne biki bye mukozesa offices zammwe mu bukyamu. Era neebaza bannange ababadde banwanirako okugeza okugamba okulagira ddala nga okusingira ddala nga Ministry of Foreign Affairs bannaye mufubye nnyo mulwanyi nnyo okuva lumawuli omulanga gwange mbadde mufollowing ensonga zino nga mbalaba naalongo nkulabye naawe kooli bannange mwenna mwebale buli omu mu kiti kye mwenna mbalengera ab'emikwano mbaagala nnyo kino kyenvuddemu kyemponye kati step eddako ya claiming remedies oba damages ate era nga bagenda kuzimpa naye eki kyandibadde kikulu nnyo naye ekisinga okunuma okuba nti omuntu asobola okuwaako obujulizi yandibadde akudifendinga omuntu nakuwaako obujulizi nga tamanyi naki kyawaako obujulizi naye nga byawaako byonna obujulizi bya kisiru bya busiru. Kale kinnumya nnyo era kimpadde ekyokuyiga kingi kati era nina okujjaawo nemba nga nkola ki nga bwe mumanyi nze sisirika kubanga sijja kuddaawo nsirike ku mbeera eriwo. Tulina okulwanira ewamu okulaba nti tusobola ovinga problemu eno. Eno problemu teva ku mukulembeze wa ggwanga nedda eva ku abo be bawa offices ne muzikozesa mu bukyamu. Bantu mwe muli babi nnyo muli bakyamu era tulina okulwana nammwe mu mbeera yonna okulaba nga tutereeza ebyagaana ebiremye ebisobye
nze sisirika nti mummanyi kati era ntandika olutalo lwange lutandikiddewo olwaleero ndulanga tujja kutambula mpola okutuuka bwe tunaatuuka kwasembayo tumunnyonnyola ekintu kino amannya ngalina amannya ngalina kubanga empapula nzirina wano oba muninda ku kisaawe muninde naye ate era simujja kusobola olw'ensonga nti ne ku kisaawe ate nange ninawo abakulu abategeera ensonga zange ababadde babifolowinga abanindiridde okubawa ripooti so awo simanyi kye mugenda kukola wabula tujja kulwana kyonna kyonna ekinaabawo kijja kubaawo naye nga sijja kusirika naye nga nsanyuse nnyo bannange okuba nga mbasanze abalwadde mbasaasira nammwe kugamba abali obulungi mwebale kuba bulungi ate nenjogerako n'eri abaki banalina ebyokwogera sirina nnyo bingi kubanga ndowooza nina kumala kutuula wansi nensooka nentegeera ekigenda mu maaso bulungi nensooka nembabulira ebintu nga mbisengeze bulungi oba ssanyu lye nina nga lingi simanyi naye nga mwebale nnyo okuba wamu nange era nga bannange mbaagala nnyo naye nga omukyala Honorable Rebecca Kadaga mwebaza nnyo 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 Minister for Foreign Affairs, State Minister for Foreign Affairs Honorable Okere Olyema, Mr. Sentongo Charles, Ambassador of Denmark Mr. Eli oyo nno yabaddewo yeyandetera ne lawyer gwe tukolaganye naye ne tubanga amateeka tugatafuta ffenna omanyi nze nasoma amateeka mbadde nasoma amateeka ebbanga limaze mu kkomera siryonoonye kubanga nze mmanyi nti in every crisis there is an opportunity kino nakitwala nga opportunity ebbanga limaze mu kkomera okubanga njiga amateeka n'okuyiga olulimi lwa Spanish. I speak Spanish very well. Hablo español muy bien. Muy bien. Speak very well Spanish. So kati nembanga at least ebbanga lyemaze nti si ebiseera byange sibimaze nti mbadde kwekubagiza nedda. Mbadde nsoma amateeka nakulabanga nsobola okubaako n'ebyenjiga bye mbadde siina mu mutwe. Naye nga mbaagala nnyo bannange. Eddwaliro lyaffe ligenda kutandika okutambula ku supiidi ey'ekizungirizi. Eddwaliro ligenda kutandika okutambula ku supiidi ey'ekizungirizi. Bakola ebintu bingi, ngenda kukola ka video mbannyonnyole. In fact sigenda kukola video, ngenda kukola press conference nga nakutuka Uganda mbannyonnyole ABCD byonna ebyaliwo. Nebaza omwami gwe bayita Tamale Mirundi. Mbadde nfollowinga bu video bwo mbulabye kati. Naye Tamale Mirundi weebale nnyo mukulu wange. Wategeera abasajja abo n'obategeera obubbi bwabwe. Kati kanzije nkuyambeko tubaanike. N'obategeera obubbi bwabwe. Bakoze ebintu baagala banyage. Naye ng'obbaani bamafiya nze ndi mafiyoso. So li bw'aba mafiya nze ndi mafiyoso. Kati kiba kitegeeza mamba singako eddaala. Bakoze ekintu abo bennyini no be bavumaganya gavumenti simbi, fe gavumenti yaffe simbi, era muzeeyi mwebaza nnyo akoze omulimu gw'amaanyi nnyo kubanga abadde mu abo abasajja modolo eyo ng'abafuga. Naye kati ekintu kye balina ate bamulwanyisiza muli abalabe bali muli mu sisitimu. Simanyi kizibu ekyo bwe tugenda kukikola, naye nga tufa emisaayi emito tugenda kusitukirawo, tugenda balwanyisa. Tuyina kweyagalira mu ddembe lye tulina ne tulwanyisa abo abalabe oba okitegeera, kubanga sitwagala mivuyo mu mbeera kube bateekawo embeera yonna gye mulaba teva ku bukulembeze, no, eva ku abo abakyama bali mu sisitimu. Era banaye mbabuulira mulina okuba abeegendereza ku mbwezo oba okitegeera. Simanya bulooya buno bulooya bubusipi obutasoma amateeka obukola endagaano. Bwefula mbuli international, simanya buno babuyita bubusipi modolo obo. Tuyina okubakolako. So nsituka kati ngenda Uganda
amwe senior citizen bwemba nga ntuse Uganda yo government simbi ba mafias era tuyino okuyambako muzeeyi mu kintu ekyo kyaba mafia bo tuyino bakolako bavubuka bannange muve mweye embere yokabe yokwekubagiza musitukire wamu mwerwaneko nga mukola kuba mafia aba mafia bali mu system baba webifo ne badda mu system naye nga abakulu bote bamanyi bye bakola kati bo bakola bavumaganya government nenze ntambudde mu nsi wane Sweden nawo we mulaba wano wendi amateeka gaawo prosecutor abana amaanyi mangi nnyo nti olaba nti omuntu bakusiba emyaka 2 nga tonna bakugenda mu court kuwoza musango ekintu ekitali Uganda why kubanga Uganda tuyina emirembe kubanga Uganda tuyina system entuufu okitegeera naye embeera eriwo nti olaba ne wano Sweden nti mbadde mukomera for almost 2 years kati lwakuba nti bo bano bagagga nti bwe bakukozesa bwe bakola kechi kyamu nga kino bakuwa remedies bakusasulira era bagenda kusasulira sende mpitirivu okunsasulira byonna ebibaddewo naye nga ekyenyo bagamba nti tuyina okwenyumiriza mu ggwanga lyaffe nga bweriri ne watabaawo mbeera kubanga embeera yonna eyinza okubeerawo ate eyonoona bwonoonyi eno embeera yo nnungi gavumenti simbi naye bamafia oba okitegeera bamafia bangi nnyo ate abakulu tebabategeera baba wa office ne bakozesa office mbisira mu byekiyaye nze bamprofilinga bu profilings ne bateekayo profile yange ne bateekayo profile yange ne banteeka ku international wanted international naye nga ddala mbutufu natuukawo ne Sweden ne babibuuza prosecutor mu court n'agamba mbu ye tabiteekangayo bwenzija empapula ze Dubai nga ddala kituufu mbadde ku international wanted kati ani aba yanteekayo bategeera nti kale basindika kye bayita inquiry e Uganda nga ba inquiringa okunze bagala kumanya skmbuga yani ebintu ebityo bamafia bawola ba inquiry bo badda mu creatinga something ne ba creatinga something else ne banteka ku international arrest ne banteka ku wanted international so this is a thing kyenno bagamba nti muyina okutegeera system nga bwetambula baleke basiriwaza baleke bajja kumulamwa temuva kumulamwa kubanga we muva kumulamwa eggwanga lyaffe ligenda kwononeka muyina kulwanyisa ababasirwa abali mu system abo abali munda ne babasunsulamu kubanga nga mukulembeze muzeeyi akyayina amaanyi n'abasunsulamu n'agenda nga abasunsulamu naye kasita kati bo bamulwanyisiza muli munda mwirwa kuba mubate mubitegeera kati mwe mukyawa buyinza naye ngo obuyinza si bubi Uganda yaffe erimu amateeka kyebayiteteeka erimu kyebayiteteeka kubanga singa nze nali Uganda tebandinsiba emyaka 2 nga singa siwozibwanga naye bakusiba emyaka 2 nga bakusibidde bwereere kiba kitegeeza singa nalinga omuntu omugonvugonvu oba omuntu eyenyamira singa nafiira mu kkomera okitegeera naye kkomera saafiiriddeyo olw'ensonga nti namanya nentegeera nti wano ndiringa n'abamafia nange ate ndi mafia nina kuba mafiyoso nemba nga mbasingako era kikyansomya n'amateeka ndi wakabi nnyo mateeka era mwe buloya mwe simanya bwani simanya bumpanga simanya bwani mwembwa nzija Uganda mwatankula olutalo mutasobola kulwana ekyo nkibabuulira temusobola kulwana ngenda bayuzayuza mu mateeka ate ngenda bayuzayuza mu mateeka naawe prosecutor simanya international biki osindika otya ebintu ddala ng'ebintu omanyi procedure kubanga bakuwera ekifo ekya international simanya biki nti akulya international relationship biki nga toyina na procedure tomanyi bw'oyinza kugoberera procedures judicial assistance webeze mu ggwanga ina kuyita mu diplomatic channels those are the proper channels whereby Uganda tuyina ministry of justice bwetubanga tuyina ministry of justice kiba kitegeeza nti wali oyina okuyisa ebintu ministry of justice nekuwa authority nga gwe prosecutor nobeera ngo osindika byonna ebipapula byewasindika eno naye ng'obisindika kwani osiba omwana w'abandi afiire mu kkomera
wali oyagala nfe wali oyagala nkole ki nzijja ngenda bambala mwenna oba mukola ki nze bampita skmbuga mwali temusobola kunsirisa okitegeera gavumenti yaffe simbi ssebo gwayogera nti gavumenti mbi ekyo kijje kunze nze nkugamba through experience gavumenti simbi naye abamafiya be bakyamu abamafiya bakyamu mu Uganda tuyina eddembe tutambula obudde bwonna bwe twagala tukola ebintu byonna bye twagala tujoganga bwe twagala nze mbadde mu nsi ez'enjawulo oba okitegeera mbadde mu nsi ez'enjawulo bansibire Dubai emyaka emeka mwaka mulamba nga sigenze mu kooti oba okitegeera Dubai tosobola kwogera kintu nga wenjogera kati ku social media nenjogera bampityawo bankwata bansiba mayisa oba okitegeera kabe wane Sweden wennyini we tuli wano oba okitegeera prosecutor ayina obuyinza obukusiba mu kooti obukusiba okuteeka mu detention n'amala ebbanga lyonna lyayagala oba myaka 2 nga tanaba kuteeka musango mu kooti naye olw'okuba nti nali nasoma amateeka oba okitegeera omulamuzi yawoninga prosecutor n'amugamba nti gwe prosecutor oyina okufayiringa gundi oyina okuleeta accusation z'ono omusajja n'ofayiringa keesi yo obutasukka lunaku bwe lutyo olw'okuba amateeka ge ganyamba awo nali mmanyi nga nedefendi nga nze neekoledde formal defense ku musango gwange nkoze 70% okuba nga nfuluma kuba nze neekoledde formal defense material defense lawyer wange n'abikola bisigadde naye nga kyenjagala obbagamba mukwataganire wamu ne gavumenti bannange temuteeta butabanguko munnanka mulwanyise obwo obuyaaye eddoboozi lyammwe omukulembeze ajja ddiwulira mumuyambeko buyambi asobole okuba nga asobola okutereeza ekintu ekikola ki ekiremye nze byendabye bingi nze mbadde mukomera bankolako lipooti wano nga ndi Dubai nga honorable speaker Rebecca Kadaga amaze okuyisa amaze okusamoninga minister of foreign affairs ne bakola lipooti nga bw'osoma lipooti eri ogamba ono gaya afiiridde mu kkomera era abasinga baali bamanyi ngenda kufiira mu kkomera bankolako lipooti nga nzibu nnyo nga baagala okuteekawo embeera bataddewo embeera mugiraba I have been judged nze natuuka wano Sweden nga Uganda waliyo inquiry oyo omukyala ne bamukwata nga ne Sweden temanyi nti bamukutte nga bamukwatira ku misango gye Sweden baani abamukwata abo baani abalina obuyinza obwamukwata nga tewaali any arrest warrant for her okitegeera ebintu bingi nnyo ebitambudde mu ggwanga naye abantu tulina obbalwanyisa oba munaakola kyo oba munaakola nze sisobola kulaba bintu bwe biti byononese n'ensirika nze nagamba nti mumanyi nze ntandikirawo entalo zange kati nzija Uganda abeekweka mwekweke bwe muba mugamba nti nze sitya asasini ndaba wano waliwo abagamba mbu nti si batya abamafiya naawe kati be bantonda katonda yantonda nze ani amanyi lwalifa naye nga tulina okulwanira eggwanga lyaffe muve mu bino simanya opposition simanya biki eggwanga lyaffe lirina emirembe mulina kucelebratinga bucelebratinz mirembe gye mubadde mufuna mu ggwanga mugye mulina mu ggwanga so sikwagala ate kutabangula mirembe giri mu ggwanga okitegeera this is SK the true SK anzemba bagambe ebigambo bino ate njagala mbitegeere okay thank you so much ndi munyonyi olaba bansiba naye sente nkyayina ate era n'emirimu nkyagikola ate njija Uganda kulwana nammwe bayayi zizo business zentulamu era ebintu bigenda maaso bino byonna ebifo byange kyanga omu kati mwe bamafiya abawulira obubi abaali baagala okunziba kati kamulumwe ntudde mundaba kambalage boarding pass mungamba jangu mu kimpooze sobola kujja mu kimpooze twakinzija mu kimpooze mwe mwampa ebigambo byenjogera mwe mwampa omukka gwenjogera oba mwe muninako obuyinza mulinganga n'embwa nze nino okukola ki nino balwanyisa maani stole ki member halo kiki ekiriwo yes baba ndi ku live ndi mukulangira bimafiya bino ebibbi ebyagala okusuula eggwanga lyaffe mu mbeera embi ebitaddewo embeera ndi ku live
nze ndi na munyonyi ntudde genda ku live ojja kundaba nze na cheki nze ntudde munyonyi naye obuloya obulusipi obukola endagaano obwasoma amateeka akakola endagaano gebibanja anti bye bumanyi golooza buyina kye bumanyi bubanya amateeka tebumanyi mateeka era ngenda busibira mu mateeka nzija Uganda ngenda baggulako emisango mwembwa mmwe ngenda baggulako emisango kati bwe mukakaza nti Uganda erina amateeka skmbuga agenda kujja suing prosecution mukakase nti Uganda erina amateeka skmbuga agenda kujja agire akoleki avunane buloyo mugendo kakasa nti Museveni yaleta eddembe Uganda mugendo kakasa nti emirembe wejiri ngenda baggulako emisango ate bennyini besibe bo bennyini kubanga manya amateeka ge bamenya nga basindika ebintu eno bye basindika nga manyi eteeka gundi fetsuina extradition treaty na Sweden oba na Dubai naye bakozesa untoko bagita United Nations gundi cha untoko kikirizibwa okusharinga judicial assistance naye any assistance eina kuita into proper channel which is a diplomatic channel whereby Uganda government nga yosikatali Uganda ngensi eina chebaita a government system nungi nti waliwo Ministry of Justice waliwo Ministry of Foreign Affairs tuina ne Director of Protocol Uganda nti ebintu bitukira kuye oba kitegeera bitukira bwe bijja bwe bitne bitukira n'agenda nti Ministry of Justice n'abitwalayo naye gogamba otyanti prosecutor gwe ojjawa obuyinza obusindika obusharinga number no sharing number ne prosecutor weno n'abireta mu court namutuusa ku kisenge gwe kyobadde otamanyi nali mu court olw'okuba mmanya amateeka ne mutuusa ku kisenge ne mugamba ebyo bijjawa ng'alina okulaga gy'abijja ekoti ya wano terimba ne mutuusa ku kisenge n'aleeta message zonna za WhatsApp n'aleeta communication zo zonna ebintu ebyekisirusiru amabaluwa mugazi gye mu kooti segaliko stamp tegaliko seal Ministry of Foreign Affairs teina kyemanyi obisindikanga gwo omuntu kale gwo omuntu osindikira otya ebipapula nosindika senior nosindikire papula okutokyalinga senior citizen w'eggwanga kati nze nga Mbuga mbadde nkozesa abantu 1,300 nga abantu bangi babenefitinga ku sente zange nze njija sente ebweru nga situnzeeyo mwanyi nenzireta mu ggwanga nenzija sente ebweru nga situnzeeyo mwanyi situnzeeyo kisina kyenfulumiza ggwanga naye nze nyingiza buyingiza Uganda is just a dumping place for me kuleta kulakulanye kati ate gwe noddira omuntu omu abadde alabirira abantu 10,000 bimeka babo bendabira nabo balina be balabirira n'omukwata n'omukuba munda n'omuwako obujulizi mbwa mmwe gwe Kaloya simanya Kaloya ani gwe busipi nzija Uganda ninde nzija ze bampita skmbuga mwatankulo lutalo lwe mutasobola kulwana mwatankulo lutalo lwe mutasobola kulwana kabe president nja mutuukirira munnyonyola ensonga zino zonna ABCD nja mutuukirira munnyonyole ABCD fe tugezaako kukola bintu birungi mwe muleetawo embeera ne muvumaganya gavumenti mwe mumulwanyisa oba okitegeera tewali mbeera yonna nfuba nange bannayuganda mbabuulira kino ekintu njagala mukitegeere Uganda yaffe nnungi kubanga erimu emirembe bino byonna oyo Katemba gwe muwulira asimanya Uganda biki oyo abakatemba abantu abo bomulaba batta abantu oyo bamafia si government teina kyemanyi kati bateekawo eri embeera gye mwasomako ffe nze nagisomako obusomi kubanze banzaalira ku mulembe gwa Museveni siina birala bye mmanyi nagisomako obusomi eyo simanya battanga abantu biki kakati embeera gye bateekawo okuvumaganya gavumenti ebyo byonna bye mulaba kugezaako kuteekawo mbeera kuvumaganya gavumenti ekoze bweti naye eddembe tubadde tulirina Uganda bannange kinjagala muteeke mu nkola ate mukimanye eddembe tulirina eddembe weeriri tulina kulwanyisa bulwanyisa lutalo tuba tulwana luba lutalo tuserebulatinga obukulembeze bwa Museveni tulwanyisa abo abamafia baali nabo ate nga tukisobola kubanga tusobola balwanyisa tebalina kye bali bajja kutta naffe tujja batta temubatya tujja battira ku Facebook tubakuba ebigambo bibayitemu
muboche ebigambo muboche eggwanga lyonna mulizibula amaaso babeerenga bategeera ekigenda mu maaso mubazibula amaaso abantu amanyi ategedde azibule munna amaaso baleke balimbalimba babuzaabuza simanya waliwo embeera eno simanya eno mbeera mbi tewali mbeera mbi mu ggwanga mukwataganire wamu ekintu kisoboka okutereera bagezaako okuteekawo mbeera kushekinga kukisuula okitegeera bagezaako okuteekawo mbeera kushekinga nze kino kyembagamba nze nabajjajidi abasajja bakola ebintu ne babisindika ku Facebook ne babisindika ku blogs kuki nze ebintu ngenda balaga nga ntuse Uganda nja biteeka ku screen webiteza TV zonna mbirabe ebintu byebagambanga bye banteekako era mugambe abasajja nga baddangawo ne bagamba ya kituufu kati omuntu ng'ati ayogera ekituufu nze siri anti government nze njagala government yange naye omuntu addaawo n'agamba kituufu kiba kitegeeza alina ekigendererwa ki basajja bali muli be baagala okusuula ekintu be baagala okukyonoona be baagala okukyonoona nze mbabuulira tulina obbalwanyisa tuteekewo embeera okitegeera tuteekewo embeera ng'abavubuka nze abavubuka mbabuulira muve mu ebyo babeerewo embeera ng'abavubuka tugenda kutereeza ekintu kigenda kutereera kintu kirina okutereera si bwe kiri wamma banaye nga nsanyuse nnyo okulaba abantu nga bakyali banaye mwebale kunjagala ate n'ekintu ekirala naye ng'okusingira ddala mwebaze nnyo Honorable Rebecca Kadaga State Minister for Foreign Affairs Mr. Okero Lyema Minister Okero Lyema nani Honorable Eli Ambassador of Denmark Mr. Sentongo banange mwebale mwenna n'omulala the Minister of Justice General Honorable byonna ebitiibwa bibyosebo ate ng'oli muzeeyi wange kayindo tafiire bannange ebbaluwa nagiraba era ebbaluwa eyo yantuukako mwebale nnyo webalire ddala muzeeyi mwebale kunnwanirira mwebale kunnwanako kanzije Uganda tulwanire wamu olutalo luno mwebale nnyo tamale mirundi musajja gwoli musajja nnyo era weebale nnyo otegeera ebintu wategeera wabuuka n'otegeera mangu ebintu okitegeera naye nga mwebale nnyo bannange bannayuganda mwebalire ddala mwebale nnyo bannayuganda mwebalire ddala kangende waka ngenda kukola akantu akakolaki ngenda kubalaga ebintu ebinaabajja enviiri ku mutwe mwenga mukyawoza nti gavumenti tebanga kombi ngenda kubalaga akantu ngenda kukola akantu akanabajja enviiri ku mutwe ngenda balaga ebintu ebinaabajja enviiri ku mutwe kale mweraba kati ngenda kuloginga off kuba nnyonyi esituka tulabe ebinagenda mu maaso kambe tusinkane Uganda mwebale nnyo mwebali eddala